Popin Media. Nirabanaffe ab'ekibiina kiri bagamba nti pulinsipo tasobya. Yes. Kalangu abadde ne ba pulinsipo babiri abatasobya. Era ngenda kuba bagamba. Kalangu abadde ne Eklezia nga tesobya. Nga bw'oyogera kweke oba waliwo ki oba kiki Eklezia tekola ki? Ebikwatagana n'Eklezia tesobya. Kalangu abadde ne pulinsipo namba 2 abadde tasobye mu maaso ge NRM badde tesobye mu maaso ga Kalangwa. Asooka kulwana lutalo oba NRM yesobezza asooka kulwana n'aluguza. Naye tomubuulira nti ate kino ate kiri nedda. Kakati njagala gumya muwala wange ne Akisemakula olwaba ebigambo. Mbadde njagala mubigino walinge ebigambo ebyo saabirabyemu nnyonsa. Enjawukana tuba nazo ffenna mu madiini, mu nzikiriza yonna, mu byobufuzi. Tewaliwo kyalo kyoyinza kutuukako nga kirimu babibiina kya byabufuzi kibiina kimu gyekiri. Kano kkiriza nti enjawukana buli wamu zikola ki? Ennaku ezo babadde bakuba Janet mu bufaananyi ku social media nti yafudde ne bazina n'amazina. Naye oba ozina amazina olw'okuba Janet wa kibiina kirala naawe oli wa kibiina kirala, kakati naawe ofuna ebizibu n'abalala bazina amazina nedda. Abalina enjawukana zaabwe ez'ebyobufuzi ne zituuka okuzinyisa ku mulambo gwa munne amazina, gwe mwennyini gwabeera aswala. Nsaba famire yange erimwe kuddamu kufuna bulumi bwonna kubanga bali bwe baswala. Bw'oba ozina amazina nti Kalangwa abaddewo NRM, abadde akolera NRM n'akukosa, alina okukosa kubanga mubadde mwawukanamu ekyo. Nga naawe bw'obadde omukosa nga naawe onoonya obuwagizi bw'ekibiina kyo. Kati kiki ekyo maama n'abakunzi tekibaluma era temugenda mugamba nti bajaganyiza okufa kwa Kalangwa nedda. Bo be balina ebizibu. Kalangwa omubulingena badde alina okukuba ekkuuli NRM ekyo. Era Kalangwa yategeera Bugerere ng'akoze akaduuka ekasawo. Najjanga okusuubula e Bugerere n'alaba yetawuni Kayunga. Akaduuka bwe kakulakulamu n'agaa nti kati katuuse okutwalawa mu tawuni eri gye nalaba. Tetwalinayo wa Luganda, tetwalinayo wa Mukwano. Kalangwa yeezuulira ani? Bugerere we. Nze nali muddako nga Kalangwa nze muholidde nga nze ntunda edduukaali. Nannemerako n'ebitabo okubikomyawo wakati ye yabinnemesa. Ate y'okubiremwa bye mubadde nga mugamba nti teyasoma, yabiremwa lwa lutalo. Kubanga bwe tuva mu lutalo nga famire yaffe omwana eyaliwo omukulu yali wa myaka 2 eyali addako oyo namba 3 n'ayingira amagye mu 9 nga waliwo omulenzi namba 6 namba 5 nga naye muto yalinga wa myaka 18 nga famire eyo okugiragira yonna nga tagisobola. N'agamba muto we Kalangwa nti wategedde okusoma kuleke, jangu tukole tulabirire famire eno fembi. Kalangwa n'ava mu kusoma n'atandika okuvuga amata ne mukulu we. Amata ge mwawulira bamulangira naye yagavuga ate n'ayita ku amulangira n'agafunamu ekituufu.
kano eyo baka kuloni nengeri twatukamu Bugerere simwevuma kubanga okuva lwe twamusenga mu 94 tubaddewo bulungi tusakisidinze kubanga ekitundu ekirungi kyekyo kyofuniddemu ki emirembe kyo. Tusigadde abaana 2 namba 3 nange Augustine lastborn oli mwanyinaze ye thirdborn nze lastborn. Kalangwa abadde second last nze nzira ku Kalangwa Moses.